Africana mugenda okuba endongo kulw'omukaaga kitegeeza ki kino kubanga mune bakutadde ku gundi ya Africa Band kyakabi nnyo because already jjukira nze nali nkoze oluyimba olwakolebwa Africa Band by Mrs. Honorable so kyenyinza obbagamba titugenda nyumirwa nnyo mwana kitegeera because tukute generation ez'enjawulo zonna tuzibaleetera omuyimbi wa Uganda akatandika emyaka 5 waali w'emyaka 6 waali w'emyaka 2 waali n'ow'emyaka 45 ya Africa Band yakyetiise kyonna mujje tukigule so njagala tunyumire just wait twogere ku kina abayimbi saazi naba international basusse okubanga baleetebwa mu Uganda ba Uganda artist temukoze kimala okubanga abayimbi be Uganda bamaanyi nnyo ate ekirungi ekiriwo n'abawagizi baffe bangi okusinga ate ababayingiramu okitegeera gufuluma genda ku social media z'abayimbi be Uganda ffena okebere buli omu alina gy'abadde ava jjo oba valentine oba weekend palasa ali eri Ykee benda ali eno Lydia ali eri ani ali eri so kyenyinza okugamba abayimbi eno bwetugirina ate abanagenda bajagala kufa naye tekitegeeza nti nabali tebayingiramuko bapkaming nabo balina okuyingira ne bakubamu abava Nigeria obayise bapkaming bakatandika kyekituufu tovodde bakatandika kyekituufu ekyokuba nti mwe muba mutegesa ebivulu mwe nga bannayuganda bafanzi bamwe tuyinza okuba nekiflopinga nekibanga tekikoze ogambye ki ekyokuba nga mutegeka ebivulu omuyimbi waawo n'ategeka ekivulu nekibanga tekikoze naye tutwalabe Ykee yajjuza n'abanigeria basaliddwa kyanawe kimanyi waliwo abasaliddwa ebisaza shows bingi ekiseera ebisinga tekiba muyimbi ebiseera ebisinga kiba bintu byanjawulo byoba okoze nga organizer n'ebirala so kyetusaba is bannayuganda kuvaayo kutuwagira nga bwe badde bakola so kati bavudde mu lockdown nabwe tuvuddeyo tukwagalana tukwatagane twagalane tunyumirwe endongo yaffe wayino eyaffe gye tulina mu Nigeria tali kuyimbira Luganda nga wembe yimba MP wana tujeko masiki wana kata unawe tujeko masiki kamera mweka ano ili shikika izo kubatambwire nga lifanana bubi nekizibu batumuyita ile kamukola yedashiri ati kwatira ddala bera ddala hando nololu kuna utali ngakutivu kigenda okubaawo mchana rusha mungu lajeba buri bulungi parliament iliyeti eri kunuma ebintu bira bigenda maaso muna tutambuza bintu tulikola mateeka bana mabamba ali mu battle mu disciplinary committee buli omu wakasowaanike osala wekikolera n'okolera abantu bokuba nekyatuleeta mu parliament olunaku lw'omukaaga mugenda kuwana na MP agenda performinga k'abantu show eno etegeeza nti gye muli show eno ekisookera yatuli kwesusa abantu bana lockdown yatuusa abantu wala yatukuba obwavu abana betu bafuna amabonda ko bali abatembi bali idle business datuwaako abantu bafika tufa so show eno eri kutegeeza nti banna ntandikwa mpya mwidde tubonagane tusanukeko kubanga isanu lino mwoyo gudugunda wabaawo so ndikwetaba abantu bonabona bayidde tusanukeko bayidde tubawe kitutera obawo abanyumirwe bakineku bajeeka batenduke ng'emyoyo gize mu nteeko anga tuvudde ku kati kusho obikwasaganya ntya emirimu bugwere abalonzi emirimu okubeera mu parliament ate olina okubeera mu constituency ate olina okuyimba olina okukola rehearsals mperano buli omu olina okuba ne timetable kwotambulira ekirungi music twafuminga bwire parliament ebaawo musala weekend mba mukyalo nabagwere nga kushozinakuba weekend nje nakola naye okutuke be kuba ndikwesa n'omutima ndikola nga ndikwenda music ndikumwenda n'abantu bange ndikumwenda tujagera ku majanga ennyimba zonna Ykee benda azizzeemu gwe Ykee benda muleka ali mwememba kubanga ndikunyumira abantu kuba emirimu mingi emirimu olina okukola nga olina amaanyi ebintu byaffe tubyeta kataala katao kali kwaka katambuze otole buli kyosobola okola onyumirwe omanyikwe okola esente oweereza abantu ono omwayo kakayimba akalala addemu
lwama kino amasooka tubone bwanondwana tundamwa lwebo lwakisoka mbone bwakira yansubiza n'omwana omusoga definitely wembadde nzija ndamfunayo omwana omulungi yasomaku alina ku ssente aleke nkalumiriza kubanga twavudde mu covid nga Ykee benda atusuubiza tulaga omukyala ali mu kunoonya nagala tutita ali mu kunoonya alemeddwa ferano oba mwenda mukazi omusajja muleka amufune abalagi lwaki mubusonsooni ali yabiteeka ku twitter yenyini n'abireeta mubireke valentine yawedde talina muti gwe tulaga owuwo mumuleka ayinza kuleeta akali mwana muto lwaki mumupapya mufuneyo kubeeyo b'okulembera abakoye nti be kale mwikiriza ekyo tinekyo bana tumaze tugolole babitegeera nyebaze zidolotiya zolira kunyonyi kwotambulira nolwekyo si mutono East Africa nakola corabos ne banne nakyo kintu kinene nnyo abantu batono nnyo abakkiriza mu kiseera ekyo nti bakole ne bannaabwe mu nseene yaffe ne wabweru n'okwongera okukakasa abaana nga bato nnyo nga bamanyi Jose Chameleone si kintu kitono n'akatono otugenda nkoze ekibiina ekirwanira eddembe lya domestic violence mbeera mu kibiina wakikoze kakati beera mu bibiina ebyenjawulo ebitunulira eddembe mbeera mu bibiina ebyenjawulo ebirwanira eddembe ly'abaana oba n'eryabakyala n'abaana b'omuwala waliwo kampeyini empya gye tubaddeko bagiyita Hear Her Cry nga tutunulira omukyala n'omwana ow'obuwala mu kaseera kano ke tubaddemu ak'obuzibu aka COVID-19 naye nga tetumanyi n'obulwadde bwa mukenenya bukyali ku nsi nga tugamba nti abakyala bafunye ebizibu bingi otunulira okola okugeraageranya mu percentage kumanya ani asinze okubeera n'obuzibu olaba abakyala bangi bwe basinze okubeera n'obuzibu omulira abaana baffe ab'obuwala wesanze nga abaana baffe abamu bazadde bayingidde obufumbo batasobola abakyala abamu balemeddwa obufumbo bufudde era nga tuli wano live and direct ku Africana twetegekera tukigule that is on Saturday so mubeere ready kigenda abafayanze kyenyiza obasuubiza Afrigo band sirina nnyo kipya kigenda kibagambako mukimanyi 45 years si kintu kyakuzanyirako then bw'ogatako etaano enjanga ate kitavuka ne lidiyo bali mu 210 naye bali awo so Jose Chameleone 20 years or so it's going to be so much fun kitegeeza ki abaana bato mujje abazadde baffe abawakati abo asuubira okuzaala mwena mujje tunyumirwe okitegeera because it's going to be all about tubayisa mu generation okitegeera omuntu unatuukira sawa mukaaga ogw'ekiro kyemmanyi show ekoma sawa mukaaga unless I'm mistaken nga mwena mu yes okitegeera it's the Valentine after party as she has directed me. I want to thank the organizers, Mr. Events, Nexus Events, and most importantly, Cashline Events. Big up on yourself. The Chenyo Bagamba Kubyange, babaddewo abaana bazze bapukamingi ne bayimbayimbamu abegweru kati mujje mulize endongo eyammwe mujje mulize endongo yammwe eyawaka because ate teri endongo esinga y'abannayuganda kunyuma yamana nakukambe bebale kujja nabo kyakabi basuubiza tugulamu kalehasa akamukanca kintu kyerejja bakirire basuubira okufulatinga konna siku eno lisita eri kusheno eri kufulatinga abadde erisimayawa tekikola omale otya anyway omusajja ono ava mu Maka Records balina studio balina ne company ekwata videos balina ebintu bingi bye bakola omuyimbi ali esobola okwegatta. Beautiful day. We bless this day and Saturday into your hands. Byonna ebigenda obeerawo byonna ebigenda otambula bibeere nga gwakulembedde era ekitiibwa kikuddire nga byonna biwedde.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabi ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.